Bible egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza era kimutuusa mu maaso g'abakulu. Abantu bano balaba aboogezi ba poliisi, aboogezi b'amagye, aboogezi ba UNRA, aboogezi ba URA, aboogezi ba KCCA, aboogezi ba biki, abo bali ku EQ na SQ. Bwe bamala omuwandiika gye bategere ati kati ate y'okwata emundu tekujja muyamba. Gwe tuba tubuuza yaba ayogerera ekitongole kyonna. Katonda yatuwa bassebo ne banyabo nti n'okwogera nga bwe njogera kukubeezaawo n'olekera abaana b'abaana b'obusika. Abantu bangi nnyo abagamba nti emirimu gyabula mu Uganda, temuli mirimo, gavumenti etutandikirewo emirimu. Nange nkikkiriza, naye ate erudda n'ekiwakanya. Gwe wazuula ky'osobola, gwe wazuula ky'osobola, kubanga ky'osobola ky'osanyukira. What you are able to do and you have passion for it, that is your gift. Yes. Abaana bazuula bye basobola ne batatawanya gavumenti kusaba mirimu. Bakola kwogera ku mikolo. Boogera ku mikolo gya mbaga, kwanjula, n'omuwulira n'oga nti omwogezi ono mu kaseera nga waliwo abeetereza mu kino n'abawaawo emboozi awo, buli muntu n'aseka. Kirabo awo wennyini ovaawo ng'omusabye business card kubanga alina social conscient, akola omulimu gwe n'okwagala, n'afunirawo ne networking. Noga nti nange ku birthday y'omwana njagala omusajja ono ajja ayogere, nange ku graduation yange njagala omusajja ono ajja ayogere, nange ku baana bange nga tukola giveaway njagala nange ajja ayogere, nange ku mbaga yange yaliyogera. Kati nze abajja okwogera ku mbaga yange ne Susan Makula nabamanya dda, ate bo tibamanyi. Naye bweri beebulako akaseera katono nja babulira basobole okubanga bamanyi ng'ekyabula emyezi nga 6. Mbamanyi, teweetaaga kujja kuŋŋamba ndi musumba njagala nzijje njogere ku mbaga yo. Neetegereza dda abalina ebirabo abasaana okwogera ku mukolo gwange. Okitegedde? Kati abadde abuuza nti embaga yo ne Susan Makula yaddirinda. Ffe tulina gye tulaga. Buuza ebyatuwaaza oba tebyatulemwa. Eteekwa buteekwa kubaawo, naye abalyogera, abalimpa ebyuma mbamanyi, n'abantu balamu abalibeera ku mukolo mbamanyi. Okitegedde? Abanayimba mbamanyi. Owulidde? Kaadi nzirina mu mutwe. Emotional conscient, social conscient, nkulu nnyo.